Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Tunoonya emitwalo 5 tunoonya 500,000 as in bannange we are looking okay njirabe simu bakyala bazungu n'abaami bazungu we are looking for $150 like kigende mu record nti the couple we met 3 years ago. Yeah, in which year was that? The couple we met in 2024. Omwami God eyakutuka spine cold bagita spine yakutuka spine ng'akoneddwa Sinotrack. Ne tubakolera okwanjula ne tubakolera embaga leero kigende mu record ku anniversary yaabwe y'embaga on 26 April 2026 nti bafunye ettaka we balimira emmere. Omukyala waasobola okuzimba akasaaluuni asibe abantu enviiri asomese n'abaana enviiri ku kyalo. Tunoonya $150. We are looking for $150. Siba sizeezo emitwalo 5 dola nga 150 ze tunoonya ne bwe mulaba neereeza emimiro mukwano ze tunoonya Millicent gy'abadde yeeyazika alimireko asula n'obukoko bwe mu nnyumba era kati gye buli n'asula n'embuzi mu nnyumba mu one room n'abaana. Ani asese wanje? Oh, okay. Yeah, I have something to say. Okay. Waliwo ampeeza ano message nti ataddeko emitwalo 10 ku Airtel. Ku Airtel. Serina yatuwadde omutwalo. Ino message. Okay. 100,000. Erese manya Adri. 07025627. That is my Airtel. Just check. Baposing mukatuna ba TikTok ogendo checking. Go and check. Mukwano tompita kebera tunulayo kwata bulungi abagagga. Check. Okay. Oscrollinze nako waggulu kati dayo. Zeka simanya, I don't know what's wrong, but I've seen the message, a screenshot. Let me also tell the word. Number Airtel. A number ya Airtel. Yeah, I've seen. Send the sinazira. Sorry. Osanga tezinatuka because of network. But guys, we are looking for $150. Kigende mu record. Okay. Ani atassa. Uno jaso omutwalo ndoza yazze wano. N'agamba team Shadia mwagwandise dda. Ogogofunyawo. Ampadde screenshot. Mwagwandise? Okay, bagwandise dda kale tweyanza mukwano. Thank you so much. Tiemwa batuwadde ku nsimbi zammwe songa tebabimanye ebizibu byaffe omuledi walekawo omulwadde Musamaliya yamba ndi survivor simala gagenda Mukama Katonda nampolereza okusinga omusango nenga kiri kitya tukiggala leero kiggwa leero. We are looking for $150. Kigende mu record. Yeah. Manange. Millicent atunula takikkiriza.
nti obudde buno twogera $150 twogera $500 oba tugende twebake tuzikomerewo Sande ejja nyina engeri gye nnyanguwa buli kamesegi akakaabi Sidundu people happy nze tezisomye I want to see Dundu people happy sirina nnyo sweet ziriwa zetasomye agambye I want nze tozisomye I want to see Dundu people happy sirina nnyo ye mukwano Queen Shania ka message akagamba nti want to see Dundu people happy wamusomye dda agambye tomusomye zabadde mmeka tumuddemu abagagga tebabawozesa yes bwagamba nti wamusomye kitono nnyo Queen Shania sente mmeka zinoonye omusome kubanga yakomye atuwadde omutwalo nga gwa tiimu Shadia ssaawa 5:30 ezejjo nga tukyali mu lunaku lwaggulo zizino zigamba yesterday ne mutera nako thanks dear wanaka message Queen Shania za yesterday kuba kati tuno tugamba ssaawa 7 tuli wano zaze yesterday ku ssaawa 5 anti tuyingidde olunaku olulala nabagambye nazze Sule era mba nsuze tuli mu lwa Monday najja ku Sunday today is 27th anniversary yabadde ya 26 nga nyimiridde wano njogera twatandika omukolo ku Sunday temwabitegedde kiri kitya Queen Shania ku ssaawa 5:30 ezejjo omutwalo ogusembye gwa team Jessica from who from Serena yes thank you Serena mukube engalo sente zitubula ate tulemwe n'enkwata y'abagagga mulowooza lwaki nnyimiridde wano kuva ggulo mulowooza seegomba kutuula negomba okutuula kale so tunoonya namu mweka 8 tunoonya namu 9 we are looking for 490,000 bannange ate siziinaawo nga zaakajja kati nakomye kufuna $500 from Canada yeah kale tunoonye $9 490,000 wanje okay kwe bali aba YouTube kuba kyemanyi wero wisha tulabira ku YouTube she's not on TikTok okay message y'omukazi Boniface akebedde ate nti buli wakebera gundi agipozinga akebedde naye nkanzireyo nkebere Boniface Opio atuwadde 15,000 naye reason taka wini ndoza wini yatuwadde 15,000 just write the money ebya timu anabitugamba fe tutole ku balance bwe zijja wandiika buwandiisi kangene nkebere sente bansonyi mwe mbapozingemu katono nkebere sente z'omugagga ndaba $2 ate zino Adrian soko mbuulira amannya mwe ziri mannya ki wandike $2 tiimu Shadia ambuulire asooka ambuulire mu mannya ki agazireeseze nyinayo 10 zendabye eyo atubuulire amannya tunoonya $615,000 nange waliwo nampadde screenshot eddi kuba abamu bazuukuse nkomye ku 15,000 abamu beebase tuli ku live bazuukuse kati ne batusangako kati nga message zabadde nkadde oli naddamu n'akubuuza wazireko tuli mu lunaku lulala ennamba ereetako omugisha Adrian
Adrian kumikweriri. Yes, Adrian mulabi. Abali omukube engalo nammwe. Bane, thank you Adrian. Adrian, thank you so much. What team Jessica. Jessica webale kutwagala. Mwebale kunjagala. Nemwe Jessica atwagala bambi. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Ono namusanga mu kifo kituufu. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Bwatyo nandaganyisa okumulage waffe. Simyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulage waffe nange ne mmuleta. Dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu n'omulungi talaga. Uno mutaddeko akabonero ulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kane yagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula
abazadde bewanga okutwawula kibalume Dalimba n'omulungi Dalimba n'omutuufu mulaba Tandika emitwalo 3 seminti. Emitwalo 3 seminti. Iye. Ne bana abantu balina effujjo. Kwegamba baagala ne batwagaliramu n'ebitakataka. Sigaba sente z'abandi tufudde nze sente nzitadde ku seminti. Ekyo kiggwe anti sente ate nzigabye. Ekyo kiggwe zijjeeyo ku seminti. Esente baŋŋambye Shifa, that money is for my brother Junior Kamlegea. Please, Shifa, I promised him last time, your brother, not for cement. Junior, kumitwala 3 Junior tapping a blessings z'okugulawo cement. Christine Nagawa akuwadde emitwalo 3. Nze badde nzigabye ku cement. Era kitegedde azanisinde mbadde nzireka ddundu. Junior jangu omwebazeeko naye tuweekeza tapping ogulewo cement. Twagala okulaningira mu ssente z'abanaawe. Oyo Christine Nagawa ayanguye nze sipiidi negaadi oli mulogo. Kwega buli sente gye nkwata mmanyi yiyo n'omukazi we. Anti ekiseera kyekyo kibadde kya Gaadi ne Millicent. Amannya Ibrahim Kamlegea. Kansooke okuyozaayoza Gaadi ne Millicent ku lunaku luno olukulu. Mbeebaza bannange okumala omwaka mu bufumbo obutukuvu. Nkimanyi waliyo giri emyaka emirala. Nkimanyi bulungi. So nenzire wa mami Christine Nagawa yo sister oba senga. Tweyanzeege. Nkwebaza sente zange nenkwebaza n'ebintu byonna by'obeera otukolera buli lwe tubeera wano obeerawo. Era ne luli yatukuba natugaa tugende twebake ne tugaana naye tweyanza nnyo tusiima okuba nga otubeererawo. Nga tonnabazinteerako ngenda teekayo emitwalo 5 ku seminti. N'emitwalo 5 for ekirabo kya anniversary. Wow. Ne Sharifa muwaddeyo 5. Bibi byange. Wow, thank you so much. Abadde ali kuzeemalirawo ffe bwe tutyo. Enkwata y'abagagga. Kakati mikwano, ladies and gentlemen.
bambi mwebale Banaddundu kubanga mukyali wano. Bambi, thank you so much. Abaana abato, I love you so much. I'll always love you so much for the rest of my life. Mukitegedde. Bane mbagala nnyo. Abaami n'abakyala anti bannaye olwo naatera osiibula ddundu kati olwo bannange I'm going to cry. Ndi nnyonnyola nti alimpa sambu buli sande nnyina gye nsula eddundu. Kaakati mikwano abaami n'abakyala katusooke bambi omukyala ayagala kwebaka ali Bungereza like ayina okukola tusooke tusaba okulula akayimba abagole mwewa akayimba saagala kumyutinga bantu YouTube bakyaliyo. Yeah, I don't want to mute anyone. Banaye temuvaako olugendo luno lubadde luwanvu. Don't go. Tino basalira keke mulyeko. Katusooke tusaba okulula ekirabo kino eky'abagole. Bano oba tubawa kayimba oba tukibasembereza muna I don't know. Akamwagala. Nanonya bulonge salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Nanonya bulonge salonda ebironda bisulayo mu kasasiro. Namusanga mu kifo kituufu. Watyo nandaganyisa okumula ewaffe. Watyo nandaganyisa okumula ewaffe. Namusanga mu banka wamma taata n'abantu mulu kutera ku ssente eza sukulu fiizi bweyenda bamulayini watyo nasekereza bweyenda bamulayini watyo nasekereza bweyasaba kabayo nange nikamuwa bwetyo nikuwa netonnya nabaluka nikutire Oyasaba kumulabi watu nange nemkuleta yalimba n'omulungi yalimba n'omutuufu yalimba n'omulungi yalimba n'omutuufu Kutadeka kabondero Mokalabira tosembera Kisometokera Yakaleko mulenzi wange Niteke undakatente Awadeko kutawula Kibalire Awadeko kwenda bawondera Mutadeka kabondero Mokalabira tosembera Kisometokera Kale n'omulenzi wange niteke munakatenta
Zaki mulinde mpulirize message eno kubanga kiyamba ffenna. Mulire Millicent and God emitwalo 2 cement nga bulijjo Shifato wayo linnya lyange bannayo omugagga wange mwabale nnyo abakyalinze omugagga wange omu Canada live nemugwako era yino message ye cement muwandiika 2 muwulira abakyalinze Anchifa mukwano je babiko kugamba ki mbadde mpita ayita ku TikTok okwo nendabanga muli live kubya anti Millicent ne God nkuteereddeyo bambi akatono kennina naye nkwegayidde era nga bulijjo towaayo erinnya lyange babagagga yeetala tusiima byonna byokola mukwano. Bye, happy Sunday. Wow, thank you, dear. She's watching us from Canada. Yeah. Nayenga Junior Guddewo cement n'emitwalo 5 n'omugagga wa Fono Werowisha emitwalo 2 tujja kuzimba. Era ensawo yaffe erimu emitwalo 25 so ffe ntandikwa simbi. Kiwano kyetwali kisonda 15 nga ze zigudde wati ne tumala ntuwangula ate ku luno tugenda otandika na 25. All right, Millicent, go and bring that gift. Era we bati off camera wano maso ga camera nga kwali eyakituwadde kiraba ekyo ne wanyumye. Kaneve blue. Wow. Kale katumale embeera eno. Ekikigwe kale wano wetuli kiri okejjas so sumulula ekirabo nja kunnyonnyola tukubewo ka music kuziri special calls ebbiri zennakubye wanje akale katusumululire in silence. It's okay. Jasi tusumulula ekirabo oninanze tutulutulu okoze birungi kyendasole ayina birungi bwedda kulukulu wadde bwedda olobulamu bakumukomuzuna musabulaesi ekifuuka wantegerera okubakubagere mpaka kinkoma kyokumanya twangulako oli ayagala kwebaka ate nyina mukubira essimu kwezingamu ne bannaaye ali kuno ngenda mukubira essimu nyina mukubira essimu yatusibidde ebiki bino yatusibidde nabba abantu balina katemba ate ng'ali ku ssimu wano ngenda mubuuza kebera bulungi kebera bulungi mala omuntu muteeke ku ssimu kwali kebera bulungi mala omuntu muteeke ku ssimu kwali kebera bulungi bannange ojjukira gonde surprise ya Rachel Namiro mwalimu kawondo bwe yakebera n'agamba apo nange ndaba kyekimutuuseeko ndoozi yabawadde ekirabaako alaba nnyo yewewunyisa omwagalwawo twanguwa omuntu ali ku ssimu ayagala kwebaka tufudde kiki kino mukube peva yakuwadde peva okuba omwami wo mukube peva buloka Keka yapadde buloka
wadde bloka. Oh, happy anniversary bamuwadde bloka. Mukube peva nze ndabye nga peva. Si Kamoli nange ndabanga Kamoli. Peva oba Junior ne peva. Peva tafali. Mukube peva mwase kawanga ekichi. Tafali chichi. Oba ndiko baagala okube peva. Era simu oli agambye simu. Mukube peva bannaye. Bakwagaliza okuzimba obulungi. Teeka wali ettaffaali lyo. Ladies and gentlemen, kansooke nteekeko wano nga bw'osumulula ebbaasa ezo. Hello. Gyebaleko nnyabo. Kale nnyabo. Nkolaganye naawe ebbanga behind emabega w'abantu bano banneiba bo. Era akasente oluweze ne nkwatirawo essimu ne nsooka nzija nekkubira. Ne nkuwa balansi. Muwulirize omukyala ali ku ssimu. So olunaku olwaleero we twogerera njogera n'omukyala nannyini poloti eyo ebali awo. Abagambe omukyala ababuulire muwulirize nja bannyonnyola ebyo musooke muwulirize. Baabano mukwate akazindaala akalala mwogere n'omukyala. Ye mukyala nannyini poloti eyo ewali effumbiro. Omukyala ono lwe najja wano ne mbasiibula ne mbagamba mbasaba 3 weeks neetereeze. Bye biseera lwe nalaba omukyala ne mudipositinga nagenda oflyinga abroad ng'ettaka ndisasuddeko saabagamba. Naye nga mmanja we nali wano amaziga ge nakaaba wano mu meeting nga nzibiddwa nga ndi heart broken. I took time obayita emabega ne nnoonya omukyala ono ne mmukaabirira mu maaso ge. Ng'ekisookera ddala neebuuza n'ezo poloti ekyaliwo. Nga nakyo simanyi ngamba sente nzinoonya poloti tebaagitwala kuba ebbanga libadde ddene. Omukyala n'aŋŋamba nabaterekera poloti. Banneiba mbaagala ne we bali oba yabaguza. Yabaguza ne wano. Naye nga ndimu omutima ogugamba tebanguze mpewo. Omukyala ku neesiga kwa neesiga. Nga sinnafuna balance ne mwegayirira ne mugamba nsaba ompe ebipapula nze Hope Shifo ow'oku TV sigenda kudduka nabyo. Mbeere nabyo nja kusasula ssente ndabe ku kyensasula nti tukyakirina. Tekuliiko sigini kya zammwe ababaddewo tebaliiko naye omukyala y'ono. Ye yasayininga ebibyo byonna transfers and everything. N'abimpa nga sinnamuwa balance. Wano wenjogerera we mbagambe nyina 2 special calls nengenda omukyala ne mukubira obwedde ali ku ssimu alinze era namusuubiza kiggwa leero nze eri akazindaalo ne mugamba omukyala nsabira naye nali mbagambye nga 3 omwezi ogujja bwe kiba kigambye nanze mugamba nanneesiga omukyala ono mulungi abantu b'eddundu Mama Shamira abantu bano babuulire ku kya poloti eno oba olina amateeka g'obaweerako ku poloti gabagambe kati bagawulire kuba Millicent ayinza osaatuuka ku makya anoge kasooli oba yaliyo anoge emmere eriyo nga takkirizibwa babuulire. Bannaawe abantu b'eddundu nga bamusinza nnyo. Yabadde agenda baawo mu buntu naye obudde ne butuwanvuwako ye mukwano. Kitolodde kubeerayo obw'ensonga n'omwana mulwadde abamu ku bo bakimanyi. Yes. Naye ebyaddala anti kisamwe baabannyonnyodde poloti eno nabasindijja ne mbagamba nti nja kugibaterekera era ekyo yennyabo neyanziza nnyo ebyaddala wasooka nga bw'obannyonnyodde n'ompaako ekitundu kya ssente nga nkukaabiridde ababbi abanziba ne nkwabirira n'ompuliriza ne gaa byonna bikole tojjaawo ttaka.
Nyabo naye nange nasooka n'ekikola nga nkiddemu nasooka agana ebitundu nga naye agamba ssente zigenda kunfa njagala nzijjewo nga nnyina wengula nenfukamira ne mugamba kyendiko nze akimanyi. Nyabo ne mmala ne ngamba owayeeka mwesiki omukyalo ono ndabye akola ebintu bingi nze mwana aliwo era ebyaddala omukyala ssente zange yazintadde oloti yammwe mugikozese bulungi emmere erimu mugirye. Yennyabo tweyanguza nnyo byokolera abantu weebali nnyo weebalire ddala ate ebyaddala tukwebaza nnyo kuba abatuuze bange abo amiina kubanga olulala yennyabo mb'okoze bubi obuteesimbawo bali eno bakaayana yennyabo bagambye bagume okwesibawo njaka okusirwaleero obululwe bukomye yennyabo muwulirize tebikomye yennyabo yennyabo weebalire ddala byonna byokolera abantu amiina tababanja mukawulire nnyaako teri abanja tebirimu smart block abanja teri ani yeye ate yanyangulira yawulira okukaaba kwange nagenda okutambula ng'omukyalo ono nkoze eki tulina kye tutuuseeko bannange nnyabo neeyanzizza byonna weebale nnyo weebalire ddala kale mukwano so in case nga balina kye banaaba kwetaaze ndooza bo banakkubira naye nze ogwange gwego ye waali sigamba nti abaguza wakwekweka wakweraliikirira bannaye tweyanziza mukwano kankuleke weebake omukyala yoyo eddoboozi obambafera thank you so much wuuno n'ennamba ye yiino so muli bulungi tugende mu maaso omanyi nze mu nsi omuntu bw'obanga oyagala shifa akole njagala nnyo challenges njagala nnyo competition eziri herethe ezitaliimu butono ezitaliimu kunyiga muntu neŋŋamba okay tetusobola nti tukola ki kyemanyi abagole bawunze balaba endagaano emu. Ladies and gentlemen, olunaku olwaleero poloti eno nayo yammwe ajunguza omukyala bamuyita Rose tammanja naye Rose wuuno yeebase omukyala bamuyita Rose so muli baddembe ku Sande ejja oba mutuula pakeeri oba mutuula pakeeri oba effumbiro mulyongerawa mugimanyi bulungi weeyita Rose tababanja ono ye Rose yava ebweru Rose nakwatagana naye byatuwanvuwamu tetwagula mu budde prices ne zikyuka ng'ate bamanyi twagala ne bimbeereramu somehow expensive naye ku Sande ewedde nabona katanga kimbi mu bulago Sande ewedde nali nsobola okubalangirira ettaka eryo nti tulisobodde kuba ebyaddala ono ssente ze zaali ziweddeyo naye ne ŋŋamba nsobola opushinga abantu bano Sande ejja ne kano ne tukatwala nagenda ova wano nga nkimanyi muyina ettaka naye nga okitegeera so happy anniversary Yes,
So kumakyala bwalina budoodo bweyagala onnogayo owekyala ngodde eno ng'odde eringa landiredi bwaba. So era mukwogera n'omukyala namubuuza naŋŋamba awo tewali kkubo mu abaliteekawo, kitegeeza bwe mba nsasudde eri lino ekkubo lyammwe muli baddembe oddiziba abantu ne bayita eri, kati ne lino ekkubo waba wafuuse part of your plot. So Sande wadde nali wano naye ng'endagaano ezo nzirina. Mukama mulungi nti abantu bonna banneesiga. Gwali kusiba mutima kubanga bwe muba mwe aboogedde be bamanyi banneyiba bagamba gaadi yayogedde. So bwe batyo ne tuleeta egundi ezo Jasa abadde aziterekanga kyatika oba abadde yaziterekawa Jasa oba abadde aziterekawa zezo zombi sebibulako kuliko omu oba ayina obbawo enkadde yatuwa empya naye ayina obbawo enkadde. So mujja takinga time yammwe misana kyemmanyi buyise mukooye mujja kwetegereza mubanoonyeeko Rose mumumanyi oli omukyala namubuuza we tugenda ewa chairman biki n'agamba olwedde oba naye ali kakiiko. Mwawunze kino bannange mwekubireko mu ngalo tukikoze ffenna. Mukubireko mu ngalo abantu bonna betambudde nabo. Mukubireko mwami Ibula mu ngalo ne ttiimu ye eya Great Opportunity. Mwebazeeko Mami Agatha. Mami Agatha weebale nnyo. Mami Agatha weebale nnyo. Natuuka nga ndi staaka. Nentuuka video ewedde eya Sunday natuuka ogiweereza buli muntu mu inbox buli yali atuwadde 10. Nga nsula ntunula. Nenzirayo bonna buli yali atuwadde ennusu. Naye nga buli gwogenda kagamba Shifa nafuna ebizibu, Shifa Trump kyatukola, Shifa nga manyi olwo nga nnwana ngenda okujja Sunday eno naye nga ngamba kinaasoboka. Nga ntya Sunday ejja okujja mbagambe biganye. Naye mmanyi nali nnyinako step. So bwe nabagambira nti oyiba biganye mbaddize ssente zammwe tuzirye nali nazidipostingayo dda. Naye nga bonna nagenze ne scrolling essimu buli yali atuwadde olwataano. Nembaweereza message ziri ezigamba like videos ezigamba nti tukomye deadline like eggwaye. Naye nga bannange buli omu agamba Shifa bintwala, Shifa twongereyo oba omwezi, Shifa kola bwoti okitegeera. Naye Mukama mulungi, Mukama tangiye. Waliwo weekomitinga mu bintu nga si byangu, bannange ebintu si byangu. Otuuka ng'oyamba abantu naye nga nakyo olinga eyazza omusango. N'okibonaaboneramu n'owejjusa n'ogamba Mukama oba ate ekkubo natwala lyaki. N'oyagala ate obiveemu nga tokyadda mabega nga nakyo olinga oba kikufuukidde ki. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.